حق لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حقا عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث من قبورنا إن شاء الله من الآمنين. الحمد لله الحمد لله الذي من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه السماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا مصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزغ عنها إلا هالك. Bagabanga ebitibwa banga lyonna abadan abadiya twebaza Allah nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala lwaki Allah ono tumwebaza mbajjirangayo ebyengera bibiri buli wembeera ne mbajjira ebyengera bibiri ebirala byonna ne tubireka abange ntera okubajjirayo ekyengera ekyobulamu nenkibawa nimbaga nti ekyengera si kyakuzanya tolina kino tolina kiri kituufu naye ekyengera ekyobulamu wekiri tusibireko ku ekyo tugambe nti alhamdulillah. abange ni'matil hayati ekyengera ekyobulamu wa ni'matu siha ate eriyo omuntu Allah gwawadde ekyengera n'ova ku hayati ono n'abanga alina siha talina mbeera yonna wamuluma ali mu bulamu bulungi oyo naye ne tumugamba nti agira akyanyweredde ku nsonga eyo agambe nti alhamdulillah. olwekyengera abantu bangi ebiyungo bibaluma bantu bangi olwaleero balinya kosta abange twogera ebigambo ebyo nemugaa nti abawalimu batujjukiza nnyo okufa naye lwaki bantu bangi olwali balinya kosta mu kibuga tulinya kosta wano gwe tuwangadde naye ne tugaa nti tugenda Masaka tugenda Zirobwe tugenda Singo ne bateekawo kosta awo batono abayinza okuvuga emmoloka zaabwe ffenna ne tudda mu bikosta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. ekyokubiri mbajjirayo ekyengera ekyobusiraamu ekyo nakifukuruhu subhanahu wa ta'ala tumwebaza Allah olw'ekyengera ekyeddiini busiraamu tugaa nti alhamdulillah. fe abanaffu nga bwe tufaanana abakendeevu nga bwe tufaanana
naye kubanga Allah yatulonderanga ffe abalina ekyengera ekyeddiini busiraamu baba kubanga baminisita be babeera nabo bameka abaali badde n'obusiraamu, baba kubanga bakyala banyirivu bakyala babitiibwa be babeera n'obusiraamu bameka abaali badde nabo. Allah abakulonda busiraamu n'aga nti obusiraamu abaprofesa n'abadokituru bameka abaali badde nabo. Ne Allah n'alonda akasajja k'omukyalo, Allah n'alonda akasajja akatasuza yadde emitwalo 10 n'abanga gwe gwawadde eddiini busiraamu. Ne tugamba nti alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mungu ne tumwebaza olw'okuba nti yatulungamya n'ekyengera kino ekyeddiini busiraamu, abakuteekawo emisoso gyonna tetwaliyise mu kakunguta ne tubeera mu baddu abayisiraamu. Tuva tumwebaza. Bantu bangi bali awo ng'omutwe gumuluma alina gwalowoleza naga nti alabika gundi. Bantu bangi ng'essente bwe zimubulaga nti jjajja wange yayogera ekigambo fulani. Bantu bangi bali mu bulamu ng'okumutunuulira obutunuulizi akweraliikirira. Nemwe abasiraamu ne mbanga mufaanana nga bwe mufaanana, ekyo nkibajjukiza ne mbaga nti mwebaze nnyo, mugambe nti alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana. Abange ebirala byonna bino eby'edduniya tubigende kumpola. Mbajjukiza omwoyo gwange n'ejjammwe kyekituleeta wano okubajjukizanga. Omuyaga ky'ensi eno efaananako ng'omusajja bw'anaalinya eryato naga nti sikyakabenje era tekikola mawulire okuba nti eryato litudde ku mazzi, tekikola mawulire kubanga era eryato liteekwa bulamu bwalyo bwonna liteekwa okutambulira ku mazzi. Naye naga nti kyakabenje nnyo okusanga ate nga mwana wattu amazzi gayingidde mu lyato, awo wewabeera tabbu era ekyo kikola amawulire ne bagamba nti cruise. N'olwekyo ekituleeta wano kuba nti tusse n'edduniya, edduniya ebeera eyingidde emitima gyaffe ne tugifulumyamu. Bantu bangi bamaze okuba nti basse n'edduniya ne bagiyingiza mu kifuba kyabwe. Oli n'abeerawo ng'omulimu gwaguyingiza mu kifuba, aguyingiza mu kifuba, essente tuzisse nnyo ne ziyingira mu kifuba. Oli n'abeerawo ng'ebirowoozo ebyo byonna bimugamba sente nange gwe baatuma sente. Allah n'atuuka okumutwala abasajja bangi baga nti toola shahada, gamba la ilaha illa Allah, wallahi neegaana. Sajja bamwetooloola, abasajja mwe tuli kabenje. Sajja bamwetooloola nga musajja muyivu, musajja wa irimu, waligambye nti kale tamanyi bya irimu. Naye gwe beetooloola musajja muyivu gwe tuyigako oluusi ebigambo bino bye tusoma. Bamugamba nti seeka gamba la ilaha illa wallahi nagamba nedda naga nti la gamba la ilaha illa Allah, nagamba nti la gamba la ilaha, ne bamulakkana ekigambo la ilaha illa Allah, wallahi shekhe ne kigaana. Hata lwe yavaayo Allah namuddiza obulamu n'ayogera n'abantu bano ne bamugamba seeka obadde oli bubi nnyo nga tukulakkana ekigambo la ilaha, ne kigaana. N'abaga nti wallahi sibadde kummwe nti mbadde ne shaitaani yake, badde n'akasajja kantudde ku ddya kantudde ku kkono kaŋŋamba nti yabutula obuyahudi n'obunaswara ogenda kuyingira ejjana. Kega nti mbadde nziramu nti nedda. Mwe mulowooza bwe musiiba ne musaala ng'olwo tabbu ewedde ne wali awo kaseera k'okufuluma. Kyova olaba Allah atugamba nti inna alladhina amanu thumma istaqaamu, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqaamu tatanazzalu alayhimul malaika. Fa Mungu yayogera kaseera nanti abantu abagenda okukkiriza mu Allah abawangaala mu bulamu bwabwe nga bagamba nti rabbuna Allah, Allah y'ensonga zaffe zonna, thumma istaqaamu, ng'ensonga zonna bwe zijja banywera bunywezi, tatanazzalu alayhimul malaika, tugenda kubasiza malayika kaseera ako tubataase. Naye omusajja omu bamugamba nti gamba la ilaha illa Allah, ng'edduniya yayingira mu mutima, gamba la ilaha illa Allah, n'abagamba nti endogo ange tezinnalya bisubi, gamba la ilaha illa Allah, abange muziwa amazzi, la ilaha illa Allah nga bwatyo bwafaana. Kyova omumanyaga nti akabenje kyakabenje eryato, amazzi okubeera mu lyato, naye si kyakabenje eryato kitegeeza ki? Nti naffe si kyakabenje okubeera ku nsi kuno. Omusiraamu si kyakabenje okubeera muno obukadde nga buli ku nsawoyo, si kyakabenje okubeera ne vitizi n'obeera ne Range Rover, simanya Range Rover, simanya Range Rover ani, si kyakabenje mubeere nazo. Naye ekyobulabe nti abasinga bituli mu mutima,
ne wallahi mu ngalo tetubirina dunia etusubiza netutabula n'abantu baffe n'otuuka okuyingira mu ssana nga wallahi dunia tetuulanga mu ngalo zo naye ng'ebadde mu kifuba kyo oluusi nekulemesa ne la ilaha illa allahu muhammadun rasulullah. Tugera ne tunula ne tugaa nti ensi eno juzi nabadde wano nabadde ekajjansi ng'omusajja yalina square mile z'ettaka lingi ng'alina ettaka ppitirivu n'alekawo abasika nga bwe batulekawo. Sajja n'atunda, musika n'atunda wano n'atunda wali n'atunda wano nga mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abange tusalye ku mutume Muhammadi nga mutume bwe yatugamba nti law kana li ibn adama wadiyani min dahabin, omwana Adamu ne bwe yali weereddwa ensenyu bbiri nga za zaabu wallahi teyali matidde na nsenyu ne bali kuwadde ensenyu bbiri zonna muli muyiyayiya n'oyiya kano n'oyiya kali ogamba nti Allah bwampa kino ngenda kukola emirimu gye. Wallah kalla wallah tekiri. Mutunuli abasajja bano abalina ebizimbe wano mu kibuga nga gali baga nti oyo gundi naye n'osanga nga n'omusajja asula wabweru w'ekizimbe nga naye amusolooza. Bano abasajja ab'ebokisi usanga omusajja alina ekizimbe kikye kuliko erinnya lye naye nga n'asula ku kizimbe ow'ebokisi naye amusolooza. Maavu masikini naye ali awo mulekwa naye mulekwa bamulekera ettaka n'atunda wano n'atunda wali nga mutume bwatugamba nti bali kuwadde ensenyu bbiri nga za zaabu. Toyinza kukkuta nsi eno n'agamba nti wala yamlikufahu illa turab, ekiyinza okukusa omuntu lyettaka. Bwe njogera ku ttaka tolowooza nti bw'oligabana ewammwe olikuta nedda ssebo. Bw'oligabana ewammwe togenda kukkuta ettaka lye bategeeza lye liri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Eryo ettaka erya ssaawa 8 9 ssaawa 10 eryo lyogenda okukkuta, si lino lye mugabana. Eri abantu bajjayo amajambiya. Musajja omu yalina emmwanyi nejjeekula naye nga munnange asaza ku kikomera kye n'ewa neiba emmwanyi nejjeekula nga mwana wattu ebibala ebisuula ate wa neiba eri ne bajjayo amajambiya ne betemunaga nti eri mu ttaka lyange ate onaga nti eri mu kikomera kyange. Edduniya bwetyo bwefaanana. Law kana li ibn adama wadiyani min dahab, mune bali kuwadde ensenyu bbiri nga za zaabu toyinza kukkuta nsi eno. Naye omusajja yalina ettaka eryo lyonna wano ejjindi we nabadde wanaani wallahi nga bamusima mulekwa atunze wonna naye ne taata we yeebase nga mutume bwe yatugamba nawazza asimewo ayagalawo. Inna lillahi azasimewo osimanya waliwo bakojja asimanya kizibwe bamuziikawo nawo najja ne basima amalaalo nawe agamba nti wano njagalawo. Eyo ensi bwetyo bwefaanana. N'abantu abasinga tebagitegedde, abantu abasinga tebagitegedde. Atugambye nti wattaku dunya wattaku nisa, mutye ensi mutye n'abakyala. Wallahi ensi ekwegaana, ensi abantu bagikoleredde n'ebeegaana. Bajema bameka bemulabye omusajja omusanga kati ng'oyo atudde mu compound asiba abantu trespass agamba nti baga nti okukwata ku ppeera lya haji naye ng'ali mu kooti asiba abantu trespass wano wange. Allahu akbar. Ensi ebaddeko n'abasajja. CBE, the conqueror of the British Empire. Owulidde Ssaabasaalongo, owulidde Field Marshal Idi Amin Dada. Omusajja yalinga ayogera ebigambo wano nga tebyetaaga tafsiri. Yagala nnyo ensi ye Idi Amin Dada naye wallahi mu kujagala olwaleero mu nsi eno taliimu. Ali Saudi Arabia. Wattaku dunya wattaku nisa, abange mutye ensi mutye n'abakyala. Ensi ekwegana n'oga nti kikino. Omusajja yatulanga mu compound n'aga nti muve ku ppeera lyange muve ku gundi yange. Olwaleero nga bamusimawo bagenda bamunoonyeza ewalala. N'olwekyo baganda bange ebitiibwa ekutuba yaffe mu ddakiika nga 5 okukumiza ensigazza njagala njogere ku maswayiba g'edduniya ge tulina na butya bwe tuyinza okubeera nga tuyisaamu ebizibu ebyo bye tubeera tuzze nabyo mu nsi eno
okulaba nga Mungu subhanahu wa ta'ala atukendereza saizi z'ebizibu. Njagala okubategeeza basiraamu mmwe nti nga bwe tutudde wano ffenna teriyo Allah gwe yakola n'atawa bizibu. Era ekyo yakisiteetinga bulungi mu Qur'an n'agamba nti hatta n'entandikwa ey'okutondebwa okw'omuntu lakad khalakna al insani fi kabad. Njagala otunuulire maama ng'ali mu ddwaliro oŋŋambe nti bibeera byangu, oba otunulemu entandikwa y'omwana ono ng'anaazaalibwa omwana taata ne maama ng'omwana bali mu process, ombuulire taata bw'abeera ng'amazzi gamuva ku mugongo omwana ajja ku nsi eno. lakad khalakna al insana fi kabad. Eyo yonna buzibu, abakyala mu ddwaliro buzibu. Nabanyumizaako omusajja ne mbaga nti ebizibu bituuka ne ku baana bakyali mu mbuto. Omwana talinnyanga ku mwaliro nsi eno, naye ebizibu by'ensi bimutandikira mu lubuto. Juzi nabadde ne neiba wange wali wensula, sijja bagamba abasiraamu afuuka bazibu. Naye alese omukyala ali lubuto, myezi nga gijo 7-8, omukyala anaatera okujjula. Omusajja n'afuluma ewaka n'agenda pakase ayiye nga abasajja abalala bwe bayiiya. Omukyala bamukomezawo mawulire nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, taata w'abaana Allah amaze okumujjulula ng'emmotoka emumazeewo. Naye njagala ombuulire, omwana ali mu lubuto tannafuluma, naye Allah amaze okumukakasaako ekizibu ky'ensi eno akimuwandiiseeko. Ne bw'ali bawangadde n'afuna ssente zenkana ki, tebali mulaga ku kitaawe nti wuuyo ekyo kizibu amaze okukiregestalinga. Naye n'osanga abasiraamu mu abasajja abakulu, mu abasajja abakulu n'abakyala abakulu, n'osanga omuntu nga yeesammula ebizibu ku myaka gyo. Allah akiwaani. N'olwekyo omulyango ogusooka ne bwe tunaakoma ku mulyango ogumu oba omulala, njagala bw'ofunanga ekizibu omulyango ogusooka ogambe nti Allah mwenkanya, obwenkanya bwa Allah bujjuvu. Inna adirullahi taam, gwe mulyango ogusooka. Naye otherwise ebyo bigambo gambe bye mweyogeza, olina afuna ekizibu naga nti Allah singa abadde feya. Olina ddira Mungu subhanahu wa ta'ala naga nti Allah singa abadde feya, Allah singa abadde andaba, singa Allah abadde awulira, Allah amugjeeko amaaso, amugjeeko amatu, amugjeeko obwenkanya, naga nti Allah singa abadde feya. Obwenkanya bwa Allah bujjuvu, gwe mulyango ogusooka. Nabagamba nti njagala onoonye ekizibu ky'oba olina Allah kyakutuusizzaako, okyesammula onoonyezeeyo omusiraamu yenna ku ffe wano ogaye nti Allah ekyo ekizibu ate alikiwadde nze, yali kiwadde Swaibu, ojje nkuwa omutwalo. Ne Allah ekizibu ky'abakuwadde kyekibeera mu sayizi yo, Allah ky'abakulondedde nga kyekikyo. Kakasa nti n'abalala balina ebyabwe. Bantu bali mulago, bantu bali mu bwavu, Allah n'akugonnomolako obwavu. Naye mwana wattu n'akuwa emikisa gy'abakyala, n'obeerawo ng'abakyala bakwettanira ng'ekizimbe kyonna kikyo buli w'oyita haji 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 haji, ng'ekizimbe kyonna abasuubula obugatta, abasuubula juyisi, nga gw'olyawo bakyala bakyala, ng'ekyo ekyengera Allah yakikuwa. Naye ng'obwavu mwana wattu kw'osula, abantu ne bakulowoleza nti oba olyawo oyinza n'okuba ng'olina akalagala misikini, nga tolina kalagala, nga gwe Allah mu bwavu we yakuwa yakugonako kyengera ky'abakazi nga kyekikyo. Allah n'agenda akuwa obugagga. Mwana wattu mu bugagga bw'olina, nyina omugagga wange, sijja kumwogera erinnya libadde lizi, wallahi olugambo lw'abawalimu. Musajja asuubula mmotoka, mugagga muzibu. Naye ku bugagga bw'alina, Allah yagenda n'amulonyezaayo ebyana nga biyika buyisi ndusu. Abayita ewaka abagenyi n'akyaza abagenyi, naye ate n'addamu kunyola nti ndi sole, kubanga atangatanga butanzitanzi, baba akakukwasa juyisi ng'omwana amuyiye. Nti sole buli kaseera mukweka Allah liyamuwa. Kyembagamba abasajja mmwe, obwenkanya bwa Allah buli ekibeera kituuseko kakasa nti Allah mwenkanya. Ekyo Allah kyakuwadde, n'abalala tebasulidde awo ttayo, nabo balina ebyabwe.
nemwe lwakulowooza nti bw'otunuulira Swaibu n'otunuulira Seeka Ssekimwanyi n'otunuulira ani nti abo balabika baamala n'obeerawo n'ennyiike ku mutima oyina nnyiike ya Mungu subhanahu wa taala naye nga tomanyi nti Allah alina byawadde abalala. Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra. Qur'ani aya nyingi ezifaanagana kezo nga Allah atunnyonnyola abasiraamu n'avuga nti Allah ekyokulyaza amanya tekiri mu busobozi bwe yadde akatonno akenkana bwe kati. Wama Allahu wama rabbuka bidhallami lil abid. Allah tekiri mu busobozi bwe kuba nti alyaza amanya ekitonde kye temwawula puloti yake ng'osobola okulyaza amanya Swaibu kubanga mwenna muli kakyala keekamu kemukolako khitoba oyo osobola omulyaza amanya. Osobola okulyaza amanya muganda olw'ensonga zo osobola naye Allah talina nsonga yonna lwaki aba alyaza amanya ekitonde. Kyova olaba nkugambye nti dda kukigamba nti obwenkanya bwa Allah buki? Obwenkanya bwa Allah bujjuvu. Era waliwo edduwa Mutume Muhammad gye yatugamba nti edduwa eyo teraba mu bizibu kobeere ng'olina ebizibu ebifaanagana bitya n'osoma edduwa eyo yatugamba nti edduwa eyo teraba mu bizibu. Mutume Muhammadi yatugamba nti edduwa eyo ne bw'oba nga olina ebizibu basahaba ridwanullahi taala alayhim ne bamubuuza Rasulallah edduwa eyo tugikwate n'agamba nti buli musiraamu yenna yalibadde ng'edduwa eyo agirina ku mutwe. Allahumma inni abduka ibn amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb indak an ta'jala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba ghammi. Mutume Muhammadi yatugamba nti omuntu yenna abeera asomye edduwa eyo teraba mu bizibu. Allahumma inni abduka, Allah ndi mudduwo, ibn abduka azala mudduwo, ibn amatika maama wange muzaana wo, nasiyati biyadika kyoba onsaliddewo kyonna sisobola kuwakana, ekyenyi kyange kiri mu ngalo zo. Madin fiya hukumuka byonna ebintuuseeko kusalawo okwo omala kutuula ku namulondo yo n'ogamba nti okugulu bakuteme. Adelun fiya qada'uka, uliriza edduwa eyo omukkiriza n'akakasaako Allah n'amugamba nti obwenkanya buli mu nsonga nsaliddewo. Allahu akbar, oli kugulu oli mulago kuli mu bbanga naye ogamba Allah nti wallahi obwenkanya buli mu kino kyonsaliddewo. N'agamba nti Allahumma nas'aluka bikulli ismin, Allah nkusaba na buli linnya lyonna lye weetuuma, aw anzaltahu fi kitabika, oba erinnya lye wassa mu kitabo kyo Qur'ani, aw allamtahu ahadan min khalqika, oba erinnya lye wayigiriza omu ku bitonde byo, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi indaka, oba amanya ge weesigaliza, anta ajala al-Qur'ana rabi'a qalbi, paka edduwa lweggwayo. N'olwekyo gwe mulyango ogusooka tugenda kumaliza n'omulyango ogwokubiri. Wa qul ma tasma'una wastaghfirullahi li wa lakum as'alukum min kulli dhanbi فاستغفروه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم فتوبوا الى الله فانه هو التواب الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا مولانا مصطفى محمد. abange tusalire ku mutume Muhammadi habibana maulana Mustafa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Bagana banga bitibwa tumwebaza Allah akyatuwadde akakisa k'ekyengere eky'obulamu. Mbakakasa basiraamu mmwe ekutuba yaffe nga bwetambudde okwezamula ebizibu ebbanga ly'omala nga toyagala bizibu, wallahi nkuwa amagezi gano boonaga buli lw'oba toyagala kunsi kuno tuyite tukuteeke mu ssanda oyingire mwana ndani. N'ebbanga ly'omala ng'okyali ku nsi eno gumira ebyakuno ku nsi, ebizibu teriyata birina. Abakyala be mulaba beebitiggula mu kibuga balina ebizibu, omala kumutuukako wallahi n'omukwana singa tebalina bizibu mwali badde nga buli mukyala gweyogerako owasa muwasi. Naye wallahi olaba ekikyala nga kitiba kiri awo nakyo kikunamira ensi,
omala kisembera nekikuga nti wallahi buli musajja gwe njagalako yafa oba weewaddeyo insha Allah noga nti nanti wallahi ondaba bulabi kutiba nti ndi mu baana aba nti ndi mbaana bana nti buli anzaalamu yagenda buli mwana nekitaawe nokakasa nti abantu balina ebizibu kyovola wamubetoloola nova nodda kwono ndowooza nodda ku mulala n'olwekyo buli omu Allah muwadde ebizibu naye omulyango gwoyisizaamu ekizibu nekibanga Allah akikugirawo kyekikulu omulyango gwokubiri ye mukkiriza okukakasa biillahi Allah wallahi Allah mumanyi nnyo ku byonna byempitamu abantu bangi ebizibu bitugaaniddeko ne bitizowerera kubanga lwaki omuntu atunulamu n'agamba nti ani amanye ekizibu kyange kino nga ddala mu butuufu yakimanyi yekka hatta ne bakyala baffe betusula nabo noonoonya bw'omugamba ekizibu nga toyina wootandikira ekizibu ne kikutuulamu noonoonya muganda ogwokigamba nga tomulaba nga musajja kasamwasamwa asituka n'ebigambo ayogera kino ayogera kiri noga nti wallahi kankisigazi omuntu n'atuuka okufa nga akoze aweddewo lwaki bizibu naye lwaki tomanyi nti Allah akimanyi lwaki togulawo omulyango ogugamba nti bino byempitamu sinze mbiyitamu nzeka ndi ne Allah kyovolaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atuma nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ne muganda we Haruna yabagamba nti innani ma'akuma mukimanye nga mbatumye nga mugenda innani ma'akuma nze ndi nammwe buli we mubeera asma'u wa ara mu bitendo byennyina mpuliriza era ndaba abamanyi kana yuqal bali nga bagamba nti inna Allaha ulize ebigambo bino bimpanya amaanyi buli we mpuliriza abamanyi bali nga bagamba nti inna Allaha ya'lamu ma kan Allah amanyi ebyo ebyaliwo wama sayakunu Allah najja amanye ebiribaawo amanyani agenda okuwasa mukyalawo nga toliiwo wallahi buli lwojja wano gosooka okuwa salaamu Allah amumanyi wama lam yakun n'ebitali baawo mu nsi eno togenda kubeera mugagga ekyo Allah akimanyi nojooka kalukana tuli mu biseera byankuba nokeera simanyi obwavu mpologoma naye nga Allah akimanyi nti toli kuweza kakadde mu nsi eno abantu gye bali nga takwata akakadde nga kake kati gwalinayo eguli y'essimu erimu miliyoni 5 yise emikono mu maaso ga nti alhamdulillah abantu bali mu nsi eno Allah nga yabagerera wama lam yakun n'ebitali baawo n'agamba nti n'ebyali baddewo n'ebitali baawo lawkan kaifa yakun biba kubaawo butya bwe byali badde Allah nabyo abimanyi Allah akimanyi bwe waali badde biliyoni ya nti waali tusambye nanti leka abeeraawo ng'afunamu emitwalo 2 bw'awaako omukyala n'asigazaamu 17 bw'asasulako fiizi ne ziggwawo n'amala ewiiki 2 nga talina gyemirembe gye okumukkiriza mu Allah nti andaba buli nsonga yonna gyembeera mpitamu ogwo omulyango ogenda kuwewula ebizibu byo olaba tubadde abaana abato nga buli lwolaba baabawo ng'akusemberedde awo tekikugaana kuwakula ntalo zonna nga baaba waali buli lwolaba abawo n'omusajja omukulu bulijjo gwotya omukwata mu kirevu kubanga baaba waali mbagamba basiraamu mmwe nti musituke mukwate ebizibu byammwe mu bbanga mubitwalye Mungu subhanahu wa ta'ala abisobola kubanga Allah waali kifaananyi kya mwana omuto ne baaba we kukkiriza mu hikima ya Allah gwe mulyango gw'ensembyayo nagwo gw'amagezi go gakoma musiraamu gwe nze Allah alina byantuusaamu amagezi agange n'enkwata isi naye okukkiriza Allah tekwata isi omusajja oba otuuse mu kkomera oli ku kaseera akasembayo bagaye nti oyo wakalabba Allah tafurizinga Allah alina we out gy'asobola okujjakawo n'akuteeka mu kifo ekiralamu aba ayagala Mungu subhanahu wa ta'ala naye lwakubeera nti gwe wamala okufurizinga n'olabira ddala nga ne Allah afurizinze njagala tumalize n'ekyafaayo kya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu genda okinkubiremu ttooki olabe mwenna wano kubanga ekyafaayo ekyo yali firimu tulina wano abantu abazanya bufirimu ne mwenna muli balabi
naye Allah bakuwa omukisa ne bakugamba nti firimu oba akatambika nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam gwe firimu editor oli waddemba okusangula musikiti kyezimu endala n'ozirekamu ani kumweyalikiriza nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam omwana omuto ku baganda be bonna omwana omuto ani kumweyalikiriza abasajja abakulu batuule meeting nga meeting gye batudde yakuteeseza n'omwana omuto bamusuule ku luzi ani kumweyalika taddemu ako naye Allah mugamba takosusuru yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida abantu bangi muganye okutuuka ku nsongeze muganye okutuuka ku buwanguzi lwakwogera nsonga zammwe mu nsi muno oli ne bamuyitira omulimu ebweru tannakola na passport miskini buli gwasanga amusamba busambi ngenda Australia abadan toligenda abantu bangi bakomeza emikisa gyaffe mu mbeera efaanagana keji kyovola Allah mugamba nti la takosusuru yake tonyumiza bantu baganda bo bano bamugana bantu bangi abatukoze ebintu nga baganda baffe nga basiraamu nnyo emisana nga basiraamu nnyo nga bambala enkofiira nga basoma Qur'ani batutolera salaamu obumwenyu kwe batadde naye nga be bali ku nsonga y'obwavu bwo be bali ku nsonga y'okunoba kwa mukyalawo be bamugamba nti agendawo walindako ate wallahi nebibeeranga bw'okoze eki naye nabbi Yusuf alayhi salatu wassalamu ono mbakakasa nti mubakubanga muli ba firimu editor temwalikiriza Allah abasajja bano batuule bateeseze omwana n'omuto bamusuule mu mazzi ani kumweyalikiriza nabbi Yusufu bamusuule mu mazzi ani kumweyalikiriza nabbi Yusufu ng'atuuse e Misiri ani kumweyalikiriza ng'omukyala amuwayiriza nti omusajja ono abadde agezaako okunkwata naye nga gwomanyi nti omukyala yabadde ayagala okukwata omusajja ono ani yalikiriza nabbi Yusufu agende mu kkomera ani yalikiriza ne bwe baali muyingiza alweyo ebbanga eryo lyonna kati njagala ekyafaayo kive emabega nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu bwe bataali muteeseza baganda bwe bataali muteesereza bubi tebaali musudde mu mazzi bwe bataali musudde mu mazzi teyalina nsonga yonna nambeera yonna emutuusa Misiri bw'ataali tuuse Misiri teyaliyingidde bwakabaka teyalisinkanye mukyalo ono mukyala wa kabaka amuwayirize nti abadde agezaako okunkwata bw'ataali muwayiriza nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu teyaligenze mu kkomera teyaliyingidde kkomera bw'ataliyingidde kkomera teyalifunye budde bwonna bwezuula Allah kyeyamuwa nti yali asobola okuvunula ebirooto bw'atalivunudde birooto teyalifunye kifo mu bwakabaka bw'e Misiri ate bw'atalifunye kifo mu bwakabaka bw'e Misiri teyaliswaziza baganda be teyalifunye buwanguzi emboozi teyalinyumye mu Qur'ani nga bwe yanyumya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu Allah n'abeeranga musitula olwaleero bwe twogera ekyafaayo ekyo mwenna kibanyumira ne kyongera okulaga obukulu bwa Allah naye ekisingira ddala mu byonna kiragira ddala pulaani ya Allah nti Allah tafurizinga ffe tukoma naye Allah takoma ebyo byonna yabireka ne bibaawo step ku step nga Allah amanyi nti alina hikima alina butya bwagenda okufulumya omuddu we amusitule mu maaso g'abaganda be amuwe entebe ey'amaanyi amufuule omubede ayite baganda be ne kitaabe bayingire Misiri nga basajja b'amaanyi naye byonna Allah abireka n'akuleka mu kyalo bangi mummwe abazze muno mu kibuga nga mukyalo babagobayo mwali mukwata abakazi ku byalo nga mukyalo mwamala kutikka mbuto nojja mu baasi e Kampala ng'okaaba naye Allah n'akufuula olunaku olwaleero kyoli olwali bwe tugamba okubadda ku kyalo ekibuga tujjudde ffe abakizaalibwamu tubagamba temwagala mudde mu byalo temwagala naye nga mwenna mwajja mukaaba babaleeta ku tipa z'amatooke nga mukaaba bw'atyo Allah alina pulaani ofuliizinga naye ofuliizinga buli mbeera yonna gy'obaamu embi kakasa nti Allah alina akasimbayo ala fasallu ala habibikum Mustafa imtithalan bi amri rabbikum haythu qala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ala fasallu ala habibikum Mustafa imtithalan bi amri rabbikum haythu qala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi
ya rabbi abajungu tebasigala bukoto na tete fadi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Eno jensembya yabakiriza buka yafe ya bukoto na tete buli amanyinga mukirizanga amanu eno yiye. Allah tugambye mu Qur'an tiye ne bamalayika be basasira mutume Muhammad naga nti nolwe namwe abakiriza mukole kyekimu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyukum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sallu alayya fa inna taslimakum tablughuni haythu kuntum. Yatugamba mutume Muhammad nti musalire buli abeera nsalidde salamu yensange Madina jendi oboli awo mutume bwana musalira ogenda okulaba nga nawe wetolola Madinatul Munawwara wa Makkatul Mukarrama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Warda Allahumma anil khulafaihi al-arba minhum Abu Bakari wa Umar wa Uthmani wa Ali. Allahumma ansurul muslimina wal muslimat fil mashariqil ardi wal magharibiha. Allahumma ansurul ikhwanina fi Falastini. Mungu subhanahu wa ta'ala tukusaba sasire baganda bafa bali mu Falastini. Allahumma ansurul mujahidina fi Falastini. Allahumma ansurul mujahidina fi kulli makanin. Allahumma ansuru kullul muslimina wal muslimat fi Falastini. Ay Allah tukusaba obuwanguzi baganda bafa ba Falastini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma nas'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim wa innaka antal ghafurur rahim wa aqimis salata inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawqut. Edwa tugenda gisoma nga tumaze